Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabbuli ya 31 olunyiriri olwa 29 wala ebigambo byenjagala okugabana wamu naawe mukwano gwange ebizzaamu amaanyi. Agamba nti muddengamu amaanyi mugumenga omwoyo gwammwe mmwe mwenna abasuubira mu Mukama. Obadde oggweredde, obadde oweddemu amaanyi, obadde nga olina ebikumazeemu nga ddala olulya tokyayinza newankubadde okubaamu oluyingo lwonna oluyinza okuyimirira mu Mukama waffe. Dawudi akukubiriza agamba nti ddangamu amaanyi eri abantu bonna abakkiririza mu Mukama waffe. Essuubi lyaffe liri mu oyo kitaffe ataggwaawo kabaka w'eggulu. Kyenva nnyongera okukubiriza n'okwegayira mukwano gwange, ddamu amaanyi mu Mukama waffe. Njagala kukujuliza mu bigambo ebyo ebiri mu Zabbuli. Mukwano gwange, ddamu amaanyi. Mukama ali wamu naawe. Bw'obanga olina essuubi mu Mukama, kkiriza nti yekka y'ayinza okukuyamba okusobola okubeera omuwanguzi. Nolwekyo njagala kukubiriza, ddamu amaanyi. Weesige Mukama, ye yekka ajja okukuwanguza. Mukama akumpeera ennyo omukisa nga olina essuubi mu ye. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe l'omuliza waffe wa 3 ABN nate nkwaniriza enkyene eya leero Mukama waffe Yesu. Nebaza Mukama Katonda waffe kubanga atatusiza ne ku Sabiiti eno entukuvu nga tukyali balamu. Erinnya lye lyebazibwe era liwe ekitiibwa. Omwagalwa, n'enkyene ya leero tulonzeewo okutandika olunaku lwaffe nga tutandika n'okusaba era n'okuyiga ate n'okweyonga emikono gya Mukama. Nga bulijjo mpisa yaffe wano ku 3 ABN okubeera n'ekyokuyiga kyaffe eky'enkyeno kuva saa 12 paka 12:15 nga twewonga emikono gya Mukama. N'enkye ya leero Katonda waffe atubedde era tugenda okwanjula n'okuyiga ffenna. Amannya nze Waswa Ssentongo, omuweereza wa Mukama, mpeereza ng'omukadde w'ekkanisa mu Wakiso. Wakiso yaffe eyo etuweerereza n'omusumba waffe Lubega Gerard. Kale katwewombeeke tuweeyo okusaba n'oluvannyuma tutandike okuyiga. Katwebaze. Kitaffe omwagalwa taggwaawo, tweyanzizza nate enkyeno gy'otutuusizzaako. Tukwebaza gwe atukuumye kuyita mu wiiki ennamba n'otusa ku Sabiiti eno entukuvu nga tukyali balamu. Ennyo lyebazibwa Katonda waffe era liweebwa ekitiibwa. Atusuubiza nno Mukama Katonda waffe era nga kikakafu olunaku luno oluteekako omukisa n'olutukuza. Naffe tukusaba emikisa gye tuba tugabanako okuyita mu lunaku luno. Abaddu bo n'abazaana Mukama nga tweteekateeka okugenda mu makuŋŋaaniro ag'enjawulo okusinza. Kkiriza atoyogere naffe okuyita mu kigambo kino. Teeketeeke emmeeme zaffe tukusinze mwoyo ne mu mazima. Tusabe n'okwebaza kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enkya yaffe ya leero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti obuyambi obw'embagirawo. Obuyambi obw'embagirawo. Bassebo ne bannyabo, ennaku zino abantu bayaayaanira okufuna obuyambi obw'embagirawo. Bayaayaana, mbalaba ku mativi ne mu mpapula z'amalwe nga banenya poliisi. Omuliro gwakutte ne tuyita poliisi.
yazze tumaze nga wayise essaawa 4 nga n'ebisanyo n'ebizikiriziddwa abantu bebagezezzaako okubizikiriza banenya abantu olw'obutabayamba bwe nali mwetaaga teyalabika. Naye basebo ne bannyabo enki eno twagala okulaba obuyambi obwembagirawo nga tebuva walala naye nga buva eri Mukama waffe Yesu. Ekyokuyiga kiriko ekyawandiikibwa kyaffe ekivudde mu Ebbulaniya essula y'e12 olunyiriri olwa 22 nga lugamba nti naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusaalemi eky'omu ggulu n'eri obukuumi bw'abamalayika. Nti muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu. Basebo ne bannyabo omuwuliriza wange era omulabi wa Ethiopian saba weebuuze Katonda gw'osinza ye Katonda omulamu, kubanga ekyawandiikibwa kitugambye nti n'ekibuga kya Katonda omulamu. Kitegeeza Katonda omulamu ali omu, abalala si balamu, beeyita bweyisi ba Katonda, kubanga ate ekitalina bulamu tekisobola gaba bulamu. Naye ekyokuyiga kyaffe kino kyogera ku buyambi bw'embagirawo. Katutandike bwe tuti nga nti bino si byebiro ebyedda ensi bwe yabeeranga ennungi, naye nga kituufu ebiro ebyedda tebyali birungi nnyo. Wadde nga kituufu ebiro ebyedda tebyali nga birungi nnyo, tewali kubuusabuusa nti ensi okutwaliza awamu kaakano etambula teyolekera ggulu. Basebo ne bannyabo, omuwandiisi ono ategeeza nti bino ebiro bye tulimu tebiringa ensi ey'edda, ensi bwe yabeereranga ennungi. Era kituufu Bayibuli etugamba nti mu biro eby'enkomerero obubi buliyinga obungi. Obubi nga buyinza obungi, agambye nti wadde ekituufu ebiro by'edda tebyali birungi nnyo, naye tewali kubuusabuusa nti ensi okutwaliza awamu kaakano etambula teyolekera ggulu. Ensi Yesu Kristo yatugamba nti amakubo gali abiri, erimu ligenda mu bwakabaka eddala ligenda mu kuzikirira. Kale agamba nti ensi kitegeeza bwe teyolekera kkubo ligenda mu ggulu, ekutte ekkubo ligenda mu kuzikirira. Basebo ne bannyabo, omuwuliriza wange, gwe okutte ekkubo ki? Omuwandiisi kyagezaako tulaga. Agambye nti ebiseera nga bitambula byeyongera okutuuka ku kudda kwa Yesu Kristo, tujjukizibwa nti omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Abooluganda bangi mu kkanisa abeetegereza embeera y'ensi ne baggwaamu amaanyi, anti bo nga balaba nti Setaani ebintu byonna abyeddiza. Naye aga nti wabula Katonda alina ebirowoozo ebirala. Basebo ne bannyabo, nti omulyolyomi batugambye nti asse gye tuli ng'alina obusungu bungi. Lwaki alina obusungu bungi? Omulyolyomi alina obusungu bungi gye tuli kubanga batugambye nti asigaza akaseera katono. Lwaki akaseera akatono kano kali sayidi bbiri, kuba tugambye amakubo gali abiri, erimu ligenda mu bwakabaka eddala ligenda mu kuzikirira. Olw'okubanga ekyo bwe kityo bwe kiri, Setaani alina obusungu bungi kubanga akimanyi akaseera akatono k'asigazza kakuzikirira, ekiddira kuzikirira. Naye ffe kaseera bwe kasembera ne kakendeera, ffe abakkiriza mu Kristo Yesu tusanyuka busanyusi kubanga akaseera gye kakema okugenda kitegeeza nti obulokozi bwaffe busembedde. Kale ffe nga tweteekateeka okusanyuka, Setaani amanyi nti akabi kamwolekedde. Naye atugambye nti Setaani akimanyidde ddala nti alina akaseera katono. Kyabula atugamba nti naye abooluganda bangi mu kanisa baggwaamu amaanyi, mbo nga balaba Setaani ebintu byonna alinga abyeddiza. Nenjagala obategeeza basebo ne bannyabo, Setaani teyeddizangako bintu. Kanewankubadde ebintu bifaananga ebifaanana, biringa bwe birabika, biringa ennaku ngeziri nga batugamba nti ennaku ziriyinga obungi, naye ku nkomerero ya byonna Katonda ensi temuvanga mu mitaamu. Ensi ekyamuli mu mikono gye era talina kyali kimuzinduukiriza, era tekigenda muzinduukiriza. Byonna biraba naye bibaawo ng'abiraba olw'ensonga ze. Agambye nti wabula Katonda alina ebirowoozo ebirala. Si byebyo ebirowoozo byaffe bye tulina nti ensi erabika Setaani agyeddiza. Agambye nti Setaani bwe yagwa okuva mu kifo kye yalina mu maaso ga Katonda, kimu kyakusatu eky'abamalayika ab'omu ggulu baajeemera gavumenti y'eggulu. Omukira gwago ne guwalula
ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omu ggulu ne guzisuula. Ekyawandiikibwa ekyo kiri mu Kubikulwa 12 olunyiriri olwokuna nti omukira gwago ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omu ggulu ne guzisuula ku nsi. Basebo ne bannyabo, Setaani bwe yali agwa, Setaani bwe yali asuulibwa teyagwa yekka, naye yagwa n'ekitundu kimu kyakusatu ku bamalayika b'eggulu. Abo nno bamalayika baakola nabo omulimu gw'effujjo gwe tulaba mu nsi eno. Omuwandiisi agamba nti wadde nga tetuyinza kumanya bamalayika baali bameka abaali mu ggulu mu kiseera eky'okugwa kwa Setaani, naye mazima baali bangi. Eyo ensonga lwaki tulaba obubi nga bungi mu nsi. Bamalayika abeewaayo okukola obubi nga bayambibwako obuwumbi n'obuwumbi bw'abantu abafugibwa ekibi basobolera ddala okuleetawo obubi obutayogerekeka. Basebo ne bannyabo, omuwandiisi agambye nti Setaani yasuulibwa n'ekimu kyakusatu ku bamalayika, nti era eno ensonga lwaki naga nti tetumanyi bungi bw'abamalayika bano, buwumbi na buwumbi. Abawandiisi boogera ne bagamba nti 10,000, mitwalo na mitwalo, naye tetumanyi muwendo mutuufu, naye ekikakasisa kiri nti bangi ddala. Era omuwandiisi agambye nti obuwumbi n'obuwumbi bw'abantu, ate nabo n'abantu ne beegatta okwo, kubanga twabagambye nti amakubo gali abiri, erigenda mu ggulu n'erigenda mu busimu kuzikirira. Kale singa osalawo okukwata kkubo ery'obulamu oba weegasse ku ludda lwa Yesu, oba osalawo okukwata kkubo erigenda mu kuzikirira, oba oli mu buwumbi buno obukolera wamu ne Setaani. Juzi baatugamba nti ensi ewezezza obuwumbi obuwera bw'abantu 9. Kyavudaga nti obuwumbi n'obuwumbi bw'abantu gye buli obusazeewo okuyamba ku Setaani okutukiza ebigendererwa bye. Era y'ensonga lwaki obubi bungi. Kale babeera bangi bwe batyo, bateekwa okubeera obubi obutayogerekeka. Agenda maaso n'agamba nti wabula amawulire amalungi gali nti newankubadde nga waliwo baddayimooni abaleeta obubi bangi, waliwo bamalayika abatukuvu bangi nnyo nnyini ddala. Omuwuliriza omulabi wange nsaba ogambe nti amiina. Kituufu yajja n'ekimu kyakusatu obuwumbi n'obuwumbi, naye amawulire amulungi gagamba nti ate waliwo bamalayika abatukuvu bangi nnyo nnyini ddala abali ku lwaffe, abalwana ku lwaffe, abatukuuma eri obubi, abatukuuma ate abasukkirira amaanyi. Muwandiisi alaga nti bamalayika basukka amaanyi, bano basukka ku maanyi ku bano abaagwa. Temwerabira omutwe gwagambye nti obuyambi obwembagirawo. Bamalayika bano baleeta obuyambi obwembagirawo, si bwakulinda nga bwetulinda zi poliisi za kuno, si bwakulinda nga bwetulinda za ambulensi nga tezijja, naye agambye nti obuyambi bwa bamalayika bano bwambagirawo. Era amawulire amalungi nti bangi basukkira ddala obungi bw'abamalayika abo ababi. Aga nti Nabbi Danyeri bano yaboogerako ng'abali 10,000 n'obukumi emirundi 100. Osoma Danyeri essula y'omusanvu lunyolo 10, agezaako okuwa ekifaananyi, si kubala naye awabuwa ekifaananyi nti obungi bw'abamalayika nti 10,000 n'obukumi emirundi 100, ekisukkirira kugamba bangi ddala ddala ddala. Ate Abaebbulaniya essula 12 olunyolo 22 abalaganga obukumi bw'abamalayika, thousands, millions, billions. Kyavudde atugamba nti tulina omuwendo ogutabalika ogw'abamalayika abatukuuma. Bangi basebo ne bannyabo balina enjigiriza erowooza ti Katonda bwe yatonda ensi eno, kituufu omanyi Setaani yakisooka kulwanya kukulaga nti Katonda si yatonda ensi eno, naye bw'atuuse ku mbeerera gy'atasobola kuwakanyiza Katonda nti yatonda, kati enjigiriza eraga nti Yesu kituufu Katonda yatonda ensi, naye bw'amala okutonda ensi, mbwe ensi nerabikanga nayo gye yaleka awo tayo, yo yeeba yeefaako, yeeba yeerabirira, ebigenda mu maaso takyabirinako control, naye abiraba bulabi, naye Bayibuli etutegeeza nti Katonda yatonda ensi n'atuwa ne bamalayika okutukuuma. Katonda tewali kimuzindukiza, tewali kimuli bbali. Bangi omuwandiisi omu
mukafiri bwe yali awandiika yagamba nti Katonda ali eyo naye yeekaddiira dda ensi naye ebigenda mu maaso takyabiinako buyinza byamwewaggulako dda. Bannassaayansi abamu bagamba nti Katonda kituufu yatonda ensi naye kaakati amaanyi g'obutonde forces of nature bwe zifuga ensi Katonda naye tazirinako control. Naye njagala kutegeeza mulabi wange nti ssebo ne nnyabo Katonda ensi eno akyagirina mu mitambo era alina obuwumbi n'obumbi bw'amalayika bwe yatuteereddewo okutukuuma. Tetulekeddwa ffekka. Mujjukire we yali agenda yatugamba nti laba ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino egiriggwawo. Tebereza emirundi emeka gy'osimattuse obubi nga wali waakasala ekkubo bw'oti emmotoka neekuyitako. Olumu wali togitegera nejjoba nekkuba side mirror n'olowooza nti gabadde magezi go. Muganda wange, bamalayika ba Katonda weebali okutukuuma. Bamalayika ba Katonda weebali okuziyiza obubi n'ate mumalayika n'ateekawo omukono gwe. Omuwandiisi agamba nti obuwumbi n'obumbi bw'amalayika butukuuma. Agamba tetulina kuddamu kweraliikirira nti Katonda ajja kwesanga nga talina bakozi. Waliwo omuntu ayinza okubeera eyo n'alowooza nti embeera eyinza okutuukawo Katonda n'abeera nga abakozi bamuweddeko ejje lirumbye erya Sitaani naye Katonda takyalina jje lyasobola kuyungula. Naye tulina obukakafu nti tulina kweraliikirira nti Katonda ajja kwesanga nga talina bakozi, kubanga ekigambo kitugambye nti obukumi bw'abamalayika billions of angels. Kyavudaga nti ekigambo ekyo nti obukumi bw'abamalayika abo kikugumya nti eggulu lijjuddemu obuyambi obumala. Basebo ne bannyabo, teri mbeera eyinza kutuukawo neesukkirira buyambi bwa ggulu. Olumu ffe tulemwa okukoowoola eggulu okutuyamba. Olumu ffe tugayaala. Abantu bagayaavu okunoonya obukumi bwa Katonda. Abantu bagayaavu okunoonya amaanyi g'obwa Katonda okukulembera obulamu bwabwe. So nga bannaffe abajaasi tasobola kufuluma nju nga talina mmundu ye, era asooka gikebera oba erimu ebyokulwanyisa ebimala oba amasasi mwegali oba ekola bulungi n'alyoka ataamu n'alyoka afuluma. Naye omukristaayo ebyokulwanyisa byo ofuluma nabyo. Tugayadde okunoonya ebyokulwanyisa naye nga weebiri. Agamba nti wadde nga tetuyinza kulaba buli kiseera ebyo ebitwetoolodde ebiriva mu lutalo olunene wakati wa Kristo ne Sitaani oluvannyuma lwa byonna byamala dde okusalibwawo. Awo ngamba nti amiina. Ebirigenda okuva mu lutalo luno byamala dde okusalibwawo. Kino nno tekitegeeza abamu bagenda ne bagamba nti Katonda yasalawo dda baaligenda okutwala, n'olwekyo gwe ne bw'ofuba oyo ne bweweefuba ofubira bwereere ne bweweekuuma okwekumira kuba Katonda yasalawo dda. Bw'agamba nti byasalibwawo dda, kino kyategeeza nti ekibonero nti amakubo n'abagaye gali abiri, erigenda mu bulamu obutaggwaawo n'erigenda mu kuzikirira. Akulembedde ekkubo erigenda mu kuzikirira ye Sitaani. Ogwo gugwo omusango gwasalibwa dda. Era kyavuba batugambye nti asse gye tuli n'obusungu butya bungi kuba kimanyi nti gwe gwasalibwa dda bulinze kiseera kubonerezebwa. So nga n'abakulembeddwa Yesu Kristo ekyabwe kigamba nti bagenda mu bulamu obutaggwaawo. Kyatagamba nti ebigenda okuva mu lutalo olunene oluvannyuma lwa byonna byamala dde okusalibwawo. Sitaani ogwe gwasalibwa dda nti wakuzikirira, ne Yesu Kristo ekikye kyaggwa dda nti agenda kununula ababe. Kati muganda wange, kiri eri gwe okusalawo oludde kiri ogendako. Ogenda ku lwabo abagenda mu kuzikirira, kubanga tulabye eri waggulu nti Sitaani bw'amala okugwa ne bamalayika ekimu kyakusatu nti ate waliwo obuwumbi n'obuwumbi bw'abantu abamuyambako okutuukiriza ebigendererwa bye. Gw'ogenda okutuukiriza bigendererwa byani? Ani gw'oyambako? Kibuuzo kikulu muganda wange olwaleero. Omuwandiisi ono agamba nti Yesu nga ye mukulembeze w'eggye lye, Yesu nga ye mukulembeze w'eggye ly'abamalayika, obuwanguzi eri Katonda bwamala dde okukakasibwa.
kyava atugamba mu kyawandiikibwa nti bwe tuba mu Kristo Yesu tuba bawanguzi n'okukirawo. Ebigambo bino bikakafu era bya mazima. Bwe tunaabeera ne Kristo Yesu obuwanguzi bwaffe bukakafu, kubanga Katonda azaawangula ne Yesu azaawangula. Yawangula Sitaani naye mu magombe n'amuwangulirayo. Kyavudde atugamba nti bwe tunaabeera ne Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe bukakafu era bukakasibwa. Abo abakkiriza obutuukirivu bwa Kristo era ne bamwewa okubakulembera bali ku luuyi oluwanguzi. Amiina. Muganda wange, oli ku luuyi ki? Saba Mukama owulire eddoboozi lye ojje ku luuyi oluwanguzi. Muganda wange, ebiseera bingi Katonda atuyita ne tunyooma eddoboozi erituyita. Naye nkusaba enkyene ya leero oleme kunyooma ddoboozi lya Mukama nga likuyita. Waliwo emboozi enyumizibwa yali mu Amerika eyo ti abaana baali mu luwummula lwabwe ne basalawo okugendako okucyakalako okugendako out. Kati balina emmotoka gye baakozesa byali emikwano baalinga bamukaaga nga bagenda buli omu beepiikinga bamupiikinga mu maka bamupiikinga ewaabwe. Bwe bayingira mu mmotoka bagende basanyukeko. Naye eyo batuuka mu maka agamu amaka amasabi amaka amakristaayo bajja okupiikinga mukwano gwabwe. Maama n'awerekera omwana oyo n'amutuusa awaali emmotoka. Kyava amusabira n'amusiibula. Kati bw'aba abasiibula bagamba nsaba Mukama, nsaba Yesu Kristo abakulembere era abeere omu nammwe. Kaakati omu ku baana abaali mu mmotoka kyava amugamba nti naye obaana batuula wanga tujjudde, mpozi anaagenda mu bbuutu eyo gy'anaabeera. Era bwe batyo ne basimbula ne bagenda. Naye ebigambo bigamba nti oluvannyuma wayita akabanga emmotoka gye baalimu neefuna akabenje. Nti yonna neegoyebwagoyebwa yonna maaso. Abaana ne bafuna obuzibu era n'omu ku bo yafa. Nti naye ekyewuunyisa kye kino nti mu bbuutu y'emmotoka bbuutu yasigala nnamu, nti yaliyo ne ttule z'amagi tekuli yadde erimu eryafuna yadde olwatika. Era maama ono bwe yategeera ebyo n'ajjukira n'agamba nti abaana bano bwe nabagambe Mukama Yesu Kristo agende nabo ne bamugamba wampozi anaatula ludawa mu bbuutu. Kirowoozebwa nti Yesu yakkiriza atuule mu bbuutu era n'akuuma ebyali mu bbuutu n'ebisigala nga biri bulungi. Basebo ne bannyabo, naffe ebiseera bingi tusindiikiriza Yesu Kristo ave we tuli agende mu bbuutu. Ate olw'okuba naye tatwekakaatikako tagaana kugenda mu bbuutu gye tumusindise. Ye muwulize gye tumusindika gy'alaga, kubanga ne bwe yali agenda okuzaalibwa ku nsi kuno bwe baamugobaganya yakkiriza n'azaalibwa mu kiraalo. Muganda wange, Yesu ng'akukoowoola, Yesu ng'akuyita, omwaniriza oba naawe omusindiikiriza mu bbuutu. Naye atugambye ti bwe tumukkiriza obuyambi bwe bwambagirawo. Ensi eno ng'eneta okuzingibwako bingi ebigenda okuba nga tebikyasoboka mu magezi gaffe, tebikyasoboka mu maanyi gaffe. Abantu beesize nnyo saayansi, abantu beesize nnyo obukugu bwabwe, naye bingi tebigenda kusoboka mu magezi ga buntu. Twetaaga obuyambi obusukka amagezi gaffe, twetaaga obuyambi obusukka obw'obuntu bwaffe. Yensonga lwaki nkusibira Yesu Mukama wange enkya ya leero naawe abeere Mukama awo. Saba ogende n'ekyawandiikibwa ekyo ekigambye nti naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusaalemi ekyomuggulu n'eri obukumi bw'abamalayika. Bwe tugenda eri Katonda atuwa obukumi bw'abamalayika ne butubeera. Obukumi ayogera ku thousand innumerable company. Obukumi n'obukumi bw'abamalayika bubeerawo. Bwe tugenda eri Katonda atuwa obukumi bw'abamalayika okutukuuma. Tetusobola kugenda mu nsi eno nga tweri beereere. Olaba n'abasinza ebirala babeera n'ebibakuuma ne basima ne bateekawo ne bateeka ne balowooza nti byebibakuuma, naye ffe tulina Katonda omulamu. Wagambye timuzze ku kibuga kya Katonda omulamu. Ffe abalina Katonda omulamu lwaki tugayadde okukunoonya obukuumi bwe? Saba Mukama atubeere tulonye obukuumi, kubanga atugambye nti obuyambi bwe bwambagirawo. Bwe yali ku nsi kuno bwe yayogeranga nti ennyanja eteeke yateekerawo. Bwe yagambanga yabadde afudde nti golokoka yazuukukirawo.
ababadde bagongo badde wansi ku bitanda byagaa nti situka basitukirangawo nti obuyambi bwe bukola ki bujjirawo mbagirawo. Saba okowoola oyo muyinza w'ebintu byonna. Enkyeno obubaka bwaffe bwenyagadde okusibira muganda wange, naye nga tubumaliriza katwebaze. Tukwebazizza kitaffe omwagalwa kubanga n'enkyeno okkiriza nayogera naffe okuyita mu kigambo kyo. Weebale kitaffe omwagalwa kubanga Sitaani bwe yakola okuteesa okujja okutulumba nga oluguma ng'empologoma enoonya gweneerya, wali wakola dde enteekateeka ey'otuteekerawo obukuumi bwa malayika. Tukwebaza Mukama Katonda waffe kuba tetwandiyinzizza kuwangula nsi eno ku bwaffe, naye olw'enteekateeka yo n'okutegerako okutenkanika era okulaba okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero watuteekerawo obukuumi okuva mu malayika abo. Tukwegedde nno Mukama Katonda waffe, bamalayika abo Mukama Katonda waffe tulimu banyiikaaza, tuwulirenga eddoboozi ly'omwoyo nga lyogera gye tuli Katonda waffe, era tusobole okugondanga tubeere mu bukuumi, tuleme okufuluma embuga z'obukuumi bwo. Tubeere mu byonna Mukama Katonda waffe, tubeere mu kusinza era tukusinze mwoyo ne mazima okuyita mu ssabbiiti yo yonna, bwe tukwegedde bwe tutyo Katonda waffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.